Mukama yebazibwe bantu wa Katonda abalungi mbabuuzaako linnya Mukama waffe Yesu Kristo era nembebaza okuwangayo obudde ne tugaba n'ekigambo kya Katonda emmere y'omwoyo era nga nsaba n'olwaleero Mukama atuteekeko omwoyo we atukulembere oyo yenna anawuliriza obubaka buno obwaleero abeeko kyakyusibwa mu bulamu bwe obw'omwoyo era yongera okwagala Mukama Katonda mu mutima gwe n'okutambulira mu butukirivu n'okutambulira mu ggondera ddoboozi lya Katonda era n'okubeera nga musanyufu kubanga erinnya lye liba liwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Era nga sinaweereza obubaka obwaleero njagala nsooke njogereko ku waliwo ekyabaddewo ennaku nga bbiri emabega nafunyeko obubaka obulungi eri abo abakkiriza nti ddala Katonda gyali mulamu ayogera era waliyo nekyebayita okubikkulirwa. Abo abakkiriza nti Katonda teyayogera bwogezi lulidda naye nakati akyayogera n'olwaleero akyayogera. Obubaka buno nabufunye nga ndi mu mmotoka nabadde nva ku mirimu eyo kukola nga nkoma obudde bwa kiro nenfuna kyoyinza okuyita okubikkulirwa oba vision naye nga sigama mu nze oba mbu nabadde siriiwo nedda nabadde mmotoka nga ntudde naye omwoyo gwange gwabadde gutaliiwo naye ng'omubiri gwo gwabadde mweguli mmotoka era nga ndaba nabali mmotoka bo tebamanyi kigenda mu maaso era nga byendaba tebabiraba ne byempulira nga tebabuulira. Nasobodde okuwulira obubaka kuva wa Katonda Kitaffe. Katonda Kitaffe wa ddala era kwagala era aliyo yenna nga ddala oyagala okugenda mu ggulu oyagala okumanya Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Buno obubaka bubwo. Katonda asangibwa mu mutima gwo kubanga Katonda kwagala awabeera okwagala ye waatuula. Nyinza obutabyogera butereevu nga nzinga we nabiwulidde naye nga byengenda okukubuulira era byebyo. Nyinza obutakozesa bigambo byennyini naye nga byenkubuulira byebyo nze bye nawulidde. Katonda atuula mu mutima. Yagambye atuula mu mutima. Tetulina kusuubira nti tugenda musanga mu kufa kubanga ye bulamu bwe bulamu era lyekkubo ge mazima. N'agamba tasangibwa mu bisenge eby'ekkanisa ze tuzimbye wano ku nsi era tasangibwa mu kusinza oba mu kutendereza newankubadde ayagala okutendereza wabula ekifo wasangibwa mu mutima kubanga omutima we watuula okwagala ate Katonda kwagala. Katonda ayagala iffe tugende eri ye tubeere omu naye olwo tukomewo mu nsi enenfu. Yagambye enensi yaffe terina bulamu. Ffe tulina okugenda gyali mu mwoyo ne tumala okujjuzibwa olwo we tukoma wano mu nsi. Oyo yenna yenna gwe tusisinkana oyo yenna yenna ayina engeri gy'ayinza okusinkanamu n'okwagala kw'abatadde mu ffe ajja kufuna obulamu kuba ffe tugenda kujjuzibwa obulamu nga buli kintu kyonna kyonna ekitusinkana oba ekirina enkolagana naffe kigenda kufuna obulamu nga buva mu ffe. Naye nga ffe naye ayagala tubeere omuntu omu. Ayagala tuzuule obwakabaka bwa Katonda bwe yateeka munda mu mutima gwaffe. Era we tuba tusaba emyoyo gyaffe gigenda waggulu mu ggulu. We tuba tusaba oba nga tusoma Bible oba nga tuli mu kusinza kati wekigenda waggulu waliwo malayika abo bacherobimu Mukama be yateeka mu nnimiro ya Edeni nga Adamu amaze okwonoona n'abateekamu nga balina ekissi ekyakayakana okulemesa Adamu okugenda okuddayo okulaba ku muti ogw'obulamu. Abo bamalayika be yateekawo okuziyiza Adamu okgenda. Buli lwe tusaba emyoyo gyaffe gigenda waggulu bamalayika abo bennyini be bajja ne batunaaza. Omwoyo gwe gugenda waggulu Mukama agunaaza. Waagunaaza n'otandika okutegeera ebintu bya Katonda mu ngeri empya n'otandika okulaba mu ngeri ey'enjawulo n'azibula amaaso g'omutima gwo.
buli lwe tusaba kakitegeeza gye tukoma okusaba gye tukoma okwewa Katonda okuwuliriza ekigambo kye entegeera yaffe egenda kuzzibwa bujja entegeera yaffe ngeri gye tutegeera ebintu bya Katonda okubikkulirwa byonna bigenda kuzzibwa bujja tugenda kujjuzibwa era n'oyo ali mu lutalo olw'okuba ng'olina ekibi kyoyagala okuvaamu oba olina omuze gw'olwanyisa gy'okoma okusaba gy'okoma okuwuliriza ekigambo kya Katonda gy'okoma okukisoma ng'oddala buli kyokola kijja mu mutima gwo omwoyo gugenda kujjuzibwa obusobozi okuva ku ogwo omuze oba okuva ku kibi ekyo kyoyagala okuvaamu naye nga Katonda waffe waddala yagambye iffe tulina okujjuzibwa tulina okusooka tunoonye obwakabaka bwa Katonda nga bwe kiwandiikibwa mu Bayibuli Matayo 6:33 awo ffe tulina okusooka tunoonye obwakabaka bwa Katonda we tubuzuula obwakabaka bwa Katonda obwo ffe nabwo tugenda kubeera kimu olwo ensi ebulabire ku ffe buli kitu kyonna ekinaatusinkana tugabane ekyo kinaaba kitujjuziddwa oli nawaanaba kukutteko obukwasi n'onabuze n'omubuuzako obubuuza n'onaba ekintu kyonna n'onaba omusekedde agenda gabana ku bulamu Katonda bw'anaba akutaddemu era nga mu bufunze kino kye kiseera kya Romans chapter 8 osobola okusoma Romans chapter 8 ng'olina obudde bwo n'ogisoma yonna ebintu Romans chapter 8 byogerako kino kye kiseera ekyabo abali mu mwoyo eky'abantu ab'omwoyo kino kye kiseera era nga abantu ab'omwoyo si mulala wabula igwe nange abo bamusinza mu mwoyo ne mu mazima kino kye kiseera olina kusinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima kino kye kiseera oba oli omubuulidde n'attakkiriza abantu tebakkiriza nti wali okubikkulirwa tebakkiriza nti wali okwolesebwa naye ate abalala bakkiriza nti waliyo kye bayita emizimu naye ate tebagala kukkiriza nti waliyo ne malayika era zoogera ne Katonda gy'ali naye ggwe ayagala okgenda mu ggulu ng'owulira obubaka buno tambulira mu butuukirivu tambulira mu kwenenya wuliriza eddoboozi eriva mu mutima gwo mu buli nsonga yonna weebuze mu mbeera eno Katonda ayagala nkole ki Mukama ajja kukuleetera okumanya ki kyayagala okole mu kiseera ekyo kuba mu kiseera kino olutalo mu mwoyo lweyongedde ensi yonna mu mwoyo eri mu kukyukakyuka ensi gye badde balowooza nti egenda ludda luno si gyeraga egenda walala nnyo kati ffe tulina okuba nga tujjuziddwa omwoyo olwo ebyo byonna ebigenda okubaawo tebigenda tukosa ebikosa abalala tebigenda tukosa tulina kutambulira mu Mukama iffe tulina kutambulira mu Mukama ekiseera kino abantu abaweereza sitaani bayita ba witches oba abalogo kati wetugamba wenjogera mu Luganda neŋŋamba abalogo oluusi tetukitegeera bulungi kubanga omuntu omutuufu gwe bayita omulogo mu mwoyo nze bendabayo abali mu mwoyo